ngigina ina abaana binatendekanga for massage and stuff like that nga nkubira abaana genda okole nakulumu nga ekizibu kitujjira ng'omwana ngamba anko atono nga ayagala side B naye manye ekizibu kye naliko nga baka side B jiwa bannange nzo mwana wange omusajja amaze the all day yali amusaba side B kati ngambako kamanda gwenkubira naye manye kyaneewunyisa abaana abawala bagendera ku mitwalo 5 eza Uganda nagera nakola service nadda baba muyambye ne mwaye 10 eza transport like abamu 10 naye manye side B sente yasaba mwana yasaba dola 7 ku side B 7 omusana nga let him come no problem baye sikutatukuye kalango ne chenje kitegeeza kiti abana bagudde beyi oteberezanga gebakuba mitwalo 5 naye ate oli bamwaka dola 7 kiri what that means natuuka ekyakolobi natuuka nga omusajja amwa dola 4 nagaana no we talked about $700 nankubya agamba your man is disrespectful I have left kakati awo goza abana abantu bagenda fumbirwa kati dating is going to be expensive era nsaba ekisajja ekikulukulu ekitulaba ekirina ku sente tolinda to proposing ku Doreen mugambe enyumba iri wali tugende bero omweze kutaddomo kutaddawo that's how we do it. Banafu abagobera programs za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakukuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pirao masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kayinamu eugenol medicinal component kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste olwa eugenol benefits ze kayina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Tugenda kwogera biki? Bryan, twogere sibaji ku marriage gwamanyi marriage biki byana tunayogera ku marriage why you say marriage is so like if you're going into marriage for sex total one No. bijja kujja we shall talk anything If you're going into marriage for sex total one it doesn't work. If you're going into marriage for fun uwa kabere kabere nga kalebera akalebera ne wansala katawo kalebera. All right. Is that? All right. Kale, welcome to another edition of Love Life in my channel, Dorina Sasira Eranga. I want to say thank you to Airtel. Airtel, thank you for Munange bringing something new that is very easy to use. Anyone can use it. You can. Have you heard of Airtel Money Global Pay Card? Have you even used it? But it's not so you can it makes you do anything. Let me say purchase merchandise if you're the kind of person from wherever you are. If you're the kind of person who buys stuff from, let me say, if you want to buy stuff from Europe, USA, online payments and stuff like that. All that stuff you can do it. Stuff on social media. All that stuff. Okay. All that stuff. Airtel has made it easy. So the only thing to do is to download it from my Apple Store, or maybe you can go on Play Store
and then get it in just 3 minutes of setup. Everything, you're good to go. And the good thing is, if you're done, you can always transfer your money from your card to your Airtel Money account, and they won't charge you at all. So you can get yourself that Airtel Money Global Pay card. And also the Solange. Now this Solange is a women's syrup. It's a pain relief. If you have a woman or a girlfriend that they go through those monthly pain, you know, like the periods, and you have the cramps. Painful cramps. Painful cramps, dysmenorrhea. Dysmenorrhea. And now we know dysmenorrhea. Dysmenorrhea. Painful cramps. So this one is just to give you a relief. But to give you a relief so that you can go about your day-to-day life. Yeah. So and easy to use. You can always carry it. Carry work at Bikafada. Now so loka sanga ku Play Store. I mean so loka sanga ku drug shop. So again I'm pharmacy. So this is how it is. It's a packaging weight Solange women's syrup. So you can buy it and move with it anytime, and you'll be fine. Hi Bryan. Oh, darling. Bryan, you smell good. Thank you you, know, I darling. like it when a man smells good. So all of a sudden, Thank you, darling. It's an so aphrodisiac. So smelling good is an aphrodisiac for you. Oh, I love it. If you come and you clean and you smell good, I always pay attention to the belt for Bangeli clean. I'm good to go. Thank you. You're good. And we'll see now. Na well banange nkulaba ku social media mpola awo nga nkulaba ng'otubuulira yogera ku bijanjalo ne bannange Bryan. Yeah, marriage. Ekijanjalo Marriage is over. Marriage is about Now, yeah, Bryan, there's something you've told me at Nentya. They keep saying, we learn every day. What about Gamanti, Bobo marriage, making sure as a woman, sex. Now, for you, you're saying, if you're going into marriage and your focus is sex, totawana. Now, I am confused. Nzembe ambassadors meeting, men's forum, and 99% of the men are sexually unsatisfied by their women. But what happens? And all the men will tell you the story that before I married, I had regular kazanyo. Naye bwe nawasa nga nentekako empeta n'akananka nenkatekako empeta kirabika. Mufumbo batuma era muvubuka obonoonya sex mufumbo taliiyo. Kati fe abati obufumbo ekitegeeza tuli right. Bw'oba mufumbo eri ebintu bisatu bitayogerako bye batabagamba. Bw'oba nga toyagala kumanyiirwa. Tofumbirwa oba towasa. Abakazi bamanyiira. Ate n'abasajja bamanyiira. Bw'oba nga gwe tomanyiirwa totawaana. Tofumbirwa. Abireke ddayo sigalayo mu mirembe gyo. Enjawulo ki wakati okumanya n'okujooga? Okumanyirwa n'okujooga. Is it the same? No, si bye bimu. No, it's the same. Edda. Omanyidde onjooze. Bya njawulo. There's disrespect. Okujooga disrespect, right? Okay. Kati akamanyiiro. Nga bwe natandika okuzanyirako n'enkuyira amazzi. Nga tuzannya ntansa akamanyiiro. Nali nkukyaluli ne kati nkumanyidde nkuyirayira amazzi like I'm used to you. Yes, like I'm used to you ke kamanyiiro. Nga ne nali nkugamba sikyabitya. Luli nakwekanga essimu ne kati nga ojja n'esigala ku ssimu nga njogera ne ba girlfriend oba ne ba baby bange. Awo kaba kamanyiiro. Kati okujooga kiralamuuko. Okujooga nti kankikole tulaye kyonankola. Deliberate disrespect is kujooga mu Luganda. Kati mu bufumbo bajooga. So what are we ready kumanyirwa? Nakujoogebwa. Tofumbirwa. Bivekera towasa. Tofumbirwa. Bange mu bufumbo tumanyira tetujoogamu. Nogamba kasajja ali ewaka y'amagi. Nenkubira essimu nogamba oliwa nogamba lwaki oyagala kumanya gyendi. Nogamba bannange. Nga those days you tell me. Kyali waffe yagamba bbaawe yagamba mukyala we bwe naabula nja kugamba. So ondagirire ekkubo. Marriage is a mixture. You know, it's a bed of roses. You know the bed of roses? It has thorns in them. So those thorns are very many. So I tell many young people, 5 years from now, men are not going to get married. I'm already saying men don't want marriage. Yeah, they will not marry. Wala omwala yabadde mbadde njogenda tabeera wano Chicago. Yange Bryan maze emyaka 2 kitera ku musajja ngamba nti mpaako.
No way. Ate ku Bulaya wali ekizibu kya segisi talabikako. So bakola busa. Kati nembuuza omwana mukikolo kya mwana nfiiraano nentekayo ka IC. Manyi omukyala baba awulira obwagazi bulinnye okufunako ice cube n'okasonsekayo. Munderi. Me I thought like nali manyi nti oteka ice oba amazzi aganoga mu baafu n'otulamu. Okutulamu tumakiwaaka naye obwe n'aka ice cube kasonsekayo. Otekamu. Akulinge. Atujjemu kajja kunyogogera ebiveeko. So abasajja tebakyasa. We are going to have a generation where men don't want to get married. Oh my God. And it's already happening. Meanwhile, It's already happening. Because you date someone, nenga tayogera ku marriage taddamu kwogera nawe. Kama what did I do? Kati ate Oh my God. omanye kiri fane. Ate abali married baagala okufunayo abakazi abalala. Exactly. Nagamba ate bali bamuwa peace. Nagamba anyway kino bono bwali So, bagayampa abaana. Era nze nina abaana abobuwala abato nti nsitera biwagira n'entera obagamba. Nze nsanga omwana omuwala nga abasajja babiri bakwana. Omu ali married, omulala ali single nga butototo akwana. 25 below 30 nga akukwana. Kugambira totawaana. You're going to be a single mother. So what Genda you married. married? Because these ones have been, tried and tested. Patience is By there. thick skin. Thick skin. Nothing threatens them. Nothing shakes them. Those ones are consistent. And I will tell you happily, are you single? You're going to be a single mother. Am I a single mother? I may become. Waliwo ali the first? Well, single mother nga toyina yadde ne tata omwana tomanyi gyali. Oyo ate mulalamuuko. Naye nga tebamurepinga. Mwali mulaavu nga bwe nnakukwana n'entema. N'otaddayo kumpuliza n'ozaala omwana tamanyi tatawo gyali tomanyi na gye bamuziika. Tomanyi na linnya lyange lyakubiri. Single mother atabata aba triple single mother kati eri ba single mother nga doli wazalira omusajja tobeera naye mu nnyumba. Naye ng'akulaba akukubira essimu n'okukyalakyala once in a while weekend ayitayo okwo. Awo taba single mother. Tata mwana wali. Single mother is basically when you don't even know where the father is. Hold on. So newabeera nga wali ngali deadbeat. Nga talabira mwana. Naye nga manyi wali mbeera siri single mother. Sometimes toba single mother. Single motherhood is irimu classes. Kati oba oli grade B. Naye obanga omanyi n'egyali ng'omupeera n'ekasimu n'akwata n'ayogako ne baana be. Awo batoli single mother. But if you're dating a young man, era nze ngamba nnyo abaana abawala abajja for counseling about marriage and relationship, bw'angamba nti boyfriend ali below 30 mugamba lindako. Below 30 they have not done in Luzungu twakiyitanga baki self-actualization. Tamanyi byayagala akukwana leero nga gw'oliwo n'ofuna obutwa n'alaba nga olina ng'ekimenyi. I know nga takyayagala kukwata masimu go nakugaba olugye mu bwogana n'akukyawa. They don't know. Naye bw'ofuna ali 35 and above, most of them have already stabilized. Ne sente abatansola we ziva. Bano ba below 30 aba tamanyi na sente we ziva akyali ku mulimu gwa mukama we. Esa alina bamugoba. Naye if you're above 35, you know where my money is coming. My ebony, either I'm going to sell my ebony, I want to have come, mba this is now kati if the word is so the worry for most people. You want a drink? No, I'm okay. Maybe water. My dear, just try to water. Amazzi. Aganyoko ga? No. Gali warm. Aganyoko gazikiza ebinywa. Nga musayite gutambula. Ate nze musayi gwange njagala gutambule kubanga gukola. So Dodo, Bryan, leero bw'ofunayo omusajja nga ali married, I will support you to go with him. No. Nze nkubulidde. Kati okimanyi okudatinga omukazi alinga gwe it's expensive. Very true. Era wulire Bryan? Ate bankwala? Teri asobola kukwana. Waliwo yampereza message Bryan lwakesimu erimuli. I was in shock. The guy told me yesterday night. Nangamba, hi Doreen. Yes, najja mu inbox yange. More, ko Facebook DM nangamba, because normally when you use the line of business I hurry because I listen because I love money and love working. So gamba yanga be Doreen but njaga togera ku business. It was around 9 p.m. nangamba okay, business at night nangamba anyway it's okay kwanga ngandaba andaga tali Uganda ali nangamba maybe it's a good deal nemwe namba nemuterako immediately 2 minutes ngagamba
Doreen. So nseka mu kabox. Yeah, hi Doreen. Kusimoro, how are you? Because I'm fine. Nanga Doreen, nachirabamu bulijjo nkugobera ne nachirabamu nengamba nti newe nakukuwana nenkulemerako tojja kunjagala. So kati mbadde njagala tukikole bwe tuti teyangambe na muweko yangambe mbuno mkobe ebisambi byange. Ekifaananyi. Ngakuliko sente mmeka? $5,000,000. Nengamba sokolindeko. Nze nkube ekifaananyi kyange ky'ebisambi nkikuweereza ompe $5,000,000. Sinategeera bwe kirira gamba ngenda kwera video call just ondabe nti no I'm not. Yes, mugaso kotekeko. Waziganye ezo? Natidde. Banga mnaba recording video calls oba ndi musiru? Recording ano bisambi byokka. Watusubiza sente naye ddamu omukubiri. Olimba. Ako sente bakalya. Kisambi kyokka. Kisambi kyeyansabe ne mpale kanika nga mweka. Saategedde kubanga nziyanga ebisambi. Awatagenda gamba muno kati. Oyo mulaga ne kutoya katono. Bryan, ningamba bwe tutuuse. This is that. Ayagala kukwana like. Men don't have that time. Just ndagala ko nkuwa sente. Nagambye what? Because you know why? Because 90% of women have commercialized themselves so much. Okay. Oh yeah, so he thought. Kati walo yabadde gubakacha emirundi ebiri. Manyi kimu ekikyayisa abasajja. But they have not formally asked her out on a date. Yeah. Ebintu bikyaliyo. Ekitegeeza Bryan. Mukama lesa nakundetera. Yana abadde nkulowooza akawo I have to Bryan. Do you know I'm the kind of person who ayagala or craving a love ya 90s and 80s. Nayo tekyaliyo. Teri omusajja akugamba Doreen nkwagala. Tugenda oyagala Dubai, oyagala Taiwan, simanyi Singapore. Kasokirizo ogenda ku date yaba manyi kiwedde. Kasokirizo nga akutaga kibatu so kumpe ku bitundu. Nga asooka abejjulako byabejjula. Bwe tebyanoge miwula nga mifuufufu. Toddamu kumulaba. Oh my God. I'm seeing men. That's why men no longer chase. Yeah, like. I chase you. Another one is also chasing. Girls, that's why I'm saying like girls we have commercialized yourself so much. Ero mukazi akubuliza nga wakagenda mu inbox. Hi, how are you? Nagamba how much? Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. How much do you have? People have made it simple. That's why babyonoonye kati gwe byokweka. Njetegeza kati nze maybe byokweka. Babigabira 10,000. Yaganya $5,000,000. Babigabira $2,500. Ugambye message eri mu. Enakunyumiza ki story lwaki abaana ab'obuwala mugenda kudiba. Mama nze. Enakunyumiza ki story oseke. Nina mwana wange alina hotel gy'akola. Kati ate ofuna ba client nga bagala massage service and you know the happy ending things. Yes. Kati ngeji nalina abaana benatendekanga for massage and stuff like that. Nga nkubira abaana genda okole. Olunaku lumu nga ekizibu kitujjira. Ng'omwana ngamba uncle ate ono nga ayagala side B. Naye manyi ekizibu kye naliko. Ngamba ka side B jiwa bannange nzo mwana wange. Omusajja amaze the all day yali amusaba side B. Kati ngambako kamanda gwenkubira. Niyo manyi kyaneewuunyisa. Abaana abawala bagendera ku $5,000. 5 eza Uganda. Nagera nakola service nadda. Baba muyambye ne mwaye 10 eza transport like abamu 10. Niyo manyi side B center yasaba. Bwana yasaba dola 7. Ku side B. 7. Omusana nga let him come no problem. Baye 60 tukubeka lango ne kyentegeeza kiki. No, I understand like. Abana bagudde beyi. Oteberezanga gwe bakuba $5,000. Naye ate oli bamuwaka $7. What that means. N'atuuka ekyakolobi n'atuuka nga omusajja amwa $400 n'agaana no. We talked about $700. Nankubira agamba your man is disrespectful. I have left. Kakati yawo goza abana abantu bagenda fumbirwa. Kati dating is going to be expensive. Era nsaba ekisajja ekikulukulu ekitulabe ekirina ku sente tolinda to proposing ya ku Doreen mugambe ennyumba iri wali tugende beero omweze kutaddomo kutaddaawo. That's how we do it. Nalabye akaana akawala abaana ennaku zakola ebintu birategera. Nasanze omwana angamba yaye ali mu nnyumba ya muntu naye tamwagala namwagala. Gaye yamukusanga kukubona amugamba oli mufumo nti siri. Ennyumba iri wali oyagala ki ekirala.
TV mweri n'agisasula. Naye gayo manyi nti tajja. Ajja lwalumu nalumu weekend n'ajjakaawo. Omwana mugamba kati asaba ebyokulya biri byotegedde. N'abisaba naye n'akola ki naye nteekawo saagala na kwagala. But the idea is the marriage is not there anymore. God, it's not there. Kitegeza fairy tales tuziveeko fe abamu. Naye ate gwe mwana omw'obulenzi w'otudde nywera. You are the prize. Someone said that time and I felt so offended. Do you know women, okuvedda women are the prize? Yes. These men are even saying Men proudly, are the prize. we are the prize. Ate fe abasajja gy'oko mu kkula. Njokomukulabika obulungi. Si kulabika bulungi bikimu kyeyongera batandika okukulabira. Batulabiraga mwana wange waki tumuteeke mufunira yakajumba. So kitegeza nzikiriza omusajja omufumbo ajja nga ali serious nga agenda kumpa. Doreen ku level gy'oliko ogenda kuluma omutwe kasi ogenda kusinga boy. Nabigezaako mpulira sibitegeera. Ogenda lumu omutwe. Natuse ne ngamba naye omanyi kirabika love si Because we have emotionally unstable people. very true. Omwana Unavailable. omwana yagenze nangamba recently. Daga Bryan, okimanyi nti tulina otandika okukebera abantu. Emitwe. Tukebera siriimu. Tukebera simanyi syphilis n'ebintu. Tandika okukebera mental health. Mental health like omuntu ajja nga ali bulungi Bryan nakugamba I love you, I want to be with you, I love you. Ne mubeera mu I love you. 1 month nadduka. Second month. Oli yamugidde ebikwanso okumufumita. Yamugambye njagala kigambo. Nagamba I'm not in the mood one. In the mood one. Nakwana nkugambye kyenjagala. Kati ngamba you're not in the mood. Ngenda kusala. Teekawo bw'oteekawo. Kati akantu akagabira kaso. Bwajja yakaso ng'oli agira. Teekawo. Anti obutalinda kiso. I know. So the mental health is going through a lot. So in the marriage, byenda bidde mu marriage n'ebyenzize ndaba recently. I've just discovered wherever you are as a man, do 2 things. Be healthy, take care of yourself, look nice, start making money. And women are going to fall. Time is going to come that you're being paid to just accept a date. Because we are in the generation where abana watu babonoonyese. I'm speechless for the first time. Baby obonoonya musajja ali single ng'ategeera ate n'abali divorce bali mentally healed. Mentally disturbed. Ekyo nakyo nakirabako. Era bw'osanga omusajja omukulu Doreen ng'ali single manya agenda kuzibuwalira. Alina mental stress. Waliwo yagira recently, yajjako edda nga ali mu divorce process lwagira mbu ne baddingana najjawo nambuzabuzaamu for like 2 months. Thank God sanguwa I take my things slow n'agenda. Nabula for 2 years nakoma okulunga nga now the divorce is really going on. That now he has even shifted into his own home. Nadaga nti is okay naye nga kirabika nabula era after 2 months. Rebound anti yali amanyi nti abakazi bangi bonka kasita omusajja ajja. People are desperate, sweetheart. Yeah, they are. Desperate. Single no, men don't chase anymore these days. That's the thing. It's up to you. What so marriage is marriage is to marriage is one. So for you young woman who is watching us, we know musajja goliko nga akyako ebintu bisatu waka. Responsible. Sente akuwaako katono alabirire waka n'abaana abaagala tuula onywera temunyweze mulemereko mama nyabo because abakazi bajja ne bagamba ebintu n'ogamba ngaya mtu nice. Men do things to women and the woman stays n'ogamba ngaya mtu nice to the things people are doing to each other. Kaya kyenazo the marriage Doreen kubanga ogambye ekisooka bw'oba ogenda kwasa ekyo ekisooka so ogenda ku kyokubiri egenda ku kyokubiri tobuuza gwe omuwala tobuuza don't ask fellow women about relationship advice. Women are enemies to women. You're kidding me. Don't ask fellow women. I might be going through something nene ngaba kanko buuza Bryan buuza Kasuku buuza Shalom. The men will give you the right advice. I've just put that on my TikTok. Don't ask fellow women. Okimanyi ogukazi guyinza okugamba vaayo ngakomeye nugu naye nga ye byagumidde omwana omuwala yakwata aka message mu simu ya baayo nga kabuwoomi just nga appreciating obuwoomi n'agenda n'abuuza ekikazi ekimu I'm stressed. Don't allow cheating. Don't allow a cheating man. Let him go mute. Okukazi twagenza okunoonyereza history aliwo abba waago alina abaana babiri outside marriage into different women nego gutudde waka atudde
yayagala oveeyo oveewo olwaka message akobuumi just obuumi mutowomerwako era olwo yagambye ku TikTok nagamba gyabadde mukazi nagamba naye mukuwulire fellow ladies, if you want to get advice from our marriage advice or relationship advice, but don't go to a woman bano abedda nga badde mu bufumbo for 40 years nagamba don't go there, go gende wono omukyala nga yadivorcinga koko aliko nafunako omwana mbu nakola batya kale wadde kati alina omusajja nasetole ngo yajja kuwa advice etegerekeka naye ono abadde straight 40 years 20 years oyo ajja kugamba vaayo naawe genda kati asizi nafanise nokola background check ku mwala inayanze nga bavuka bodating omwala kebira social media ye bani ba following kuliko bano basingo mother bali bitter era omwala kuliko basingo mother bali bitter kuliko ba woman activist nga tamayina bufumbo amisingo omusajja nga ina pain agenda gamba ogusajja tegukumanya nenga pain jaina just nafuna mutakula na musajja nga ali lonely nenga loneliness nze wenatege anti loneliness eruma nokuze manja jange jajafe yagamba nga abaana bala nti bwana kyayombekedde bulumanga okuze true botandika okula nga oyina n'ebikuswaza butanya kuluma nnyo lwaki otuuka ekiseera nga everything seems to be admirable nga ne bwolaba enswera nga zeegoba onyiiga enswera enkazi n'ensajja zeegoba n'ozita busi because you're bitter as a person kati oyo waba ya advising omwana omuwala it's dangerous. But there are bitter single women out there. True, very true, bitter. True, true, true. Very bitter people. Natulira omukazi nga postinga resharinga nenga achaliwa ngono muveeko muchawe nangamba lwaki sengola abantu ba following that's toxic. That's toxic. It's going to be toxic in life. So chafidinze in like mulimu chiri different kati yamanyi musajja bwati wakola kino nogenda wakola talina kumanyira wakola kino abamanyidde simanyira musajja omukazi era kasaga simanyira musajja mute because they have unruly spirit. Don't you know this weekend ngeyo mulokole ngosaba ko ngosoma ne Bible. Nagezagezangako ebintu nebinyi kuba left right and say. Ochasoma Bible? Bibi wajitamu. Byankuba kuba nenga nekiraka mukama nerabira mukko. Mukama that things are not working out. This is the one thing I've realized that obayagala kumo obufumbo bulungi. Soma Bible. Oh really? The Bible ebimu bigana nesibikirizamu naye ebirimu about marriage and relationship bibiri straightforward. Yeah. Oyagala kuma omusajja mubibite musitulire waggulu boti. Kuma musajja. Is that songs of Solomon? Oba now walala. Omusajja tayoga tochiddamu. Listen to your man as if you're listening to God. That's why they say you have to be submissive as a woman. Ephesians 5:22 says, listen to your husband as if you're listening to God. Mujishitegeeze ekyo. Wow. He's your Lord. King, yeah? Bonadda kubana abawala bana abekampala bawozanze simanyira musajja. Kiva tebalina basajja. Nze omanyira nga nkuviira nga. Oba tomanyirwa. Okimanyi marriage is a spiritual warfare. Obimanyi ebyo bitegedde. Ekyo nakiwirako the devil doesn't want marriage. Era making us sure. Efa. Omanyi si devil yeka, devil omanyi ng'ejja akolamu. Ayinza okukolera mu bakwano bo. Oh yeah. N'akolera mu muganda wo. Bina n'agamba ne Dorina akasajja ako kaleke. Yes, yenga ye bina sika testi ke. Nga yeta kama kati ayagala ofitting mu test ye. Neera bina we are different people. We are different people. Muntu akoza neka Bryan okagala kochi. Nga you can't even explain. You're like because I'm not there test nenga gwendi test yo. Yeah, true. That's where standing watandika okulwana. Ate munange tulina ekintu ekyo like wejja n'onkwana nga nkwata ekifaananyi kyo nga ngamba what do you think about him? Omulaba otya? Nga ntandika naawe nedda. Kati awo oba otandise okwonooneka because her test must not be your test. Era naye bw'akugamba olaba otya oyo. Nze nanzereka abaana aba beaches, real beaches. Edda nayo benjigiza nakunyumizaaka sisters they came for learning my lessons. Sister n'agamba bbawa omwana, bawa munne, bawa muganda we. Did she? What do you mean? We went to the guy and the guy taught us. Wow. So nze era nze abakazi do not share everything to the woman. The woman. The devil is close to a woman. Oh no. But the devil is a woman, I think. No. If you want your marriage to succeed, first of all, be an mikwano mitono. Oyine mikwano emeka. I think I have 2. Kati mwejo 2. Omu yekaya alina omumanya ku by'obufumbo. Oli tomugamba. Funako omugwe nnyumiza eby'obufumbo. Nemuleka. Tomusaba advice munyumizako just ate eby'okunguluko.
Okay. Ate ofuna atali mukwano gwo gwonyumiza for sake of, you seek knowledge. Because one of the things that I've realized, the dangerous part is stand ayinza okweta mu kino. That's why nze nsoma Bible era nkimanyi. Ephesians I think 6:12 says we wrestle not against flesh and blood. Tetulwanagana na bye tulabako. We have principalities in heavenly places be operating irawo. Nolabanga Bryan gweyagala akoze ekintu kyotamusubira kukola. No gamba, I can't believe it. Ngo moyo gwa Mukama gwina okulagira nti toyomba dole kakanamu. Okay. Ngo mukuyomba okustani magendo yitira omugamba ogugamba. So asirise no mulaba bulabi. No soko mulaba stani oli nasoka ayitawo. Because to all spiritual levels, marriage is one thing that is adored. Abasamize bakkiriza mu bufumbo era babwagala. Abasiraamu obufumbo babwagala. Abakatoliki everywhere you go, it's the only virtue everyone believes. That's why evil forces fight it. Ati tovane bana abagenda mu malogo biki balina yebakozesa in that precept. Omukazi nga Bryan nze nali ngenda kuwasa bwenti ngenda kuwasa omugongo ne gumenyeka ngenda kuwasa omugongo nema nga sikyatambula naye manyi ko kyava nagenda mukazi mugamba ngenda kuwasa njagala kwepima kupima bino fumbira nonna nga munne gwe yakolagana naye mu dduuka yali neighbor we ne because katono yatunda bino ebitengi naye oli yakola ku byabagole omukazi yamupima na gundi eno bagita bakireje tape measure abaji muyisa mu bwati nawulyanga kantuka kwa tititi yamala emyaka 3 nga tasobola kutambula yawona later nga ne marriage yafadda. That's why baby owulira after marriage after 1 week yakutuse ku mbaga yesimanya ate yaradde nnyo ate so biri very spiritual biri omuntu nagwedda lunga bagenda muwasa mbiraba mbi omanyi lwaki biri bwe bito doino mayamba basajja abake bakana abe naye nga tobamanyi iwachingambako online gundi munakulaba nagamba nanga ndini mu mazzi naye akavubuka nga mwana oyo nze namukuwa nomukowa namuchawa mu spirit namumala. This is where the battle gets sweeter. Eri abakwagala nga tobamanyi basigala banyivu era doli ntolya sente z'abasajja ekigezo yo webisambi abakumpa million 5 nesibimulaga badde ngena kola bo bobodi bakuzirya ziryoga abe ekintu byenzudde mu bufumbo kati ate abasajja basinga ologo okusinga abakazi oli ate abakazi bo baloga abakazi bannaabwe zeno omusajja n'aloga mukazi n'aloga ggwe yebanange marriage gyetutambuliramu marriage etambulira ku bintu bibiri Doreen either osaba nnyo oba ologa nnyo relationship and marriage osaba nnyo oba ologa nnyo to keep a man, to keep a woman, whatever, to sustain, keep it nice in that relationship. Either osaba nnyo oba ologa nnyo. Omanyi lwaki? Ate abalogo babeera successful nnyo bo. Omanyi lwaki? Anti principles zaabwe ntono. Naye ate ebyo abali abasaba ennyo bizibu nnyo okumanaginga. Kuba bagamba Katonda akugambye tonyiiganga, tobbanga, toyendanga, kyokka osabira musajjawo naye nga bw'oyendamuuko. Sale befudde tagenda mukuma. Gamba n'okusabira musajja wa munno nga married no gamba kama nsaba marriage yefe. Efe. Nze nyingi mutwa. Era ne bamukuwa. Ne bakugamba omusajja tomummanga. Gwe n'omumma. Ate nga Bible yageta omummanga. Omummanga. Kakiga Katonda tajawuliza saala yo kubanga gomma munna ate nga yagambye tomumma. Ate jukira oli omulogo bamugamba nze nasanga kabalogo bajja for consultation. Omukyalo myanga Bryan omusajja abadde agenda. Nina mu mazali. Aliyawo. Naye bangambye gwe kabaka wabiri. Bokola ku kirungo kya wansi. Watawora. Bokola ku kirungo jangu nyamba kati eyampa kiri yakyuka nti njagala kino. Nembe nabalemeddwa mbuliraako kiki wakoze. Story yazimpa. One thing I've discovered all of them by no consistency. Okay. Yeah, because consistency word after word. Yeah. Mukazi mulogo tavuma bbawe. Asirika. That oli okuyingira bamugaye kano kateke wonsolini. Ogenda kuyombani. Yego no sensula bbawe no muvuma from A to Z. Omukazi muvuma bamugamba tokkiriza omukozi yenna okukwata ku sowani ya bbawe. Tokkiriza omukozi yenna okugolola olugoye lwa bbawe. Gw'olugoye yanga bw'osiigako kano. Meanwhile omusajja ye atandika okulowooza naye mukazi wange anfaako.
kumba oli ali ku biragiro oli ali ku biragiro tedi mukozi tayuza ngoza bawo gozi gololera nga bonyikamu kana akadagala. Sometimes it's psychological. Then the consistency with which they do it. Maka oba bawo agenze making sure afune ekyokulya. Tanga abakazi abata naye nakulya najja kumukona asoka savinga bawe nalyoka nalya nga bamugamba omwami mu feeding consistency. Abana njala ne baluma naga daddy nasoka alya nga abana bakyakaaba. Consistency kyekiri mu dogeje. Wama we pray, though they tell us pray without ceasing. Nemwe musaade mukowamu oli bamugamba tokkiriza oli bamugamba bwe bati tokkiriza nga omusajja ofuluma obuliri ng'okyaye basi. So kwa fulume ogenda osige kano ku mulyango nga tannafuluma wafulumira nga okasiizeewo naye kabanga sike kandikoze omusajja agenda omukazi azuukusa ategese breakfast ekimu kyasooka okulya ewaka kyasooka okulya olunaku gw'olina okuba ng'okimuwadde nekyasembayo yadde agenda nga omukazi talina byayenda kubanga buli kyayagala okimuwa omusajja buli lunaku aba yakatoka sooka omuwa ebijanjaalo biri alyoka alya ebijanjaalo ebikulu sooka omuwa enambale olyoka omuwe kanyeebwa. Principle gye bamugamba. Yes, nabera consistent like that. Consistent like that. Webuuza omukazi ono ngaddayo mangu buli kaseera mbala kupata nagamba kanzije bambi ngenze. Ate wegendezanga nnyo omukazi omulogologo bannaye baba baagala baba babasanyukira bali smile gwe n'omugambi bwe ekikazi ekirogo omanyi kyagamba. What do you mean? Mukazi ndeka Venezuela yefukamiza nga yefukamiza. Bamugamba tokkiriza nga omusajja kasobola baba abakazi babiri fukamira. Abasabize baba abakazi bali ebiragiro nga bamuwali how to keep a man nanga bampeza ne voice note bamweza voice note kasera akera juja kubikuraminga kakati gwe notanko okulekana daddy azze microwave no ita nachi daddy azze muwe kati nga nachi ali too much in the husband's face. Husband agamba nayo manyi ate Katonda yakola husband abasajja Katonda yatukola akusinga okuwa emmere akuwa emmere buli kaseera akuwa emmere otandika omulowoozamu nti oba olaba jjula bino kati biri wana abijjula how happening mami akukooya what thing be that men agalibo ebintu ebisinga byolina okutegeera ku basajja ng'otanze oyagala okufumbira men like omuntu eyeefuula omusiru toba mugezi nnyo oyagala okufumbira toba mugezi nnyo so nebakola ekintu sometimes pretend like tokirabye toba mugezi nnyo tebagala bawozesa here toba mugezi nnyo anti kati ojja kulondako bibiri omugezi n'okufiira omusajja. Have you found out that most men who end up with bikazikazi byemunyooma their marriages are happy? Nemusakyagala koti kyo kyategeera munaye tekirabika bulungi nnyo nekikkakkana kitunda empuuta amanda emmere naye nga bannange ali nga dadde akolanga mu government office naye nga omukazi ali mu katale mwakola. The idea is simple. Kakkanako buli oyagala okwenkana ne bbaawo kati oba ogenzi ate Katonda atandika kunyiigira. Bwekimanyi mu Quran mulimu olunyiri lwenjagala lwe bayogeddeko tubo mu mabbaawo malayika zikolimira emirundi 10. Emirundi 10 mirundi 10 mabbaawo malayika zikolimira emirundi 10 okumummako obummi nti kati omumma malayika neekolima ogusooka kati buli lw'omumma mirundi 10 naye ebikolimo by'olina nga bingi naera obufumbo si bwakati obwange waliwo agiramu togenda funa nabbu byolowooza yabeera kati banaenza simanyi that's what I'm saying but they fear me sibitegeera ate kati married men bambi mutima ngamba maama saagala ekituuse kuba oli kituuka kwanza mutalazi njagala mbeere n'omuntu nga wange taliiyo bw'oba onoonya musajjawo taliiyo bw'osanga omukazi ali aleze with the man mubbe waba alireze nobanga ali married nze mubbe. So I have to be strategic. Nkugambye gwe sigala nga weetereza bibyo azigwamu yamanya naye kati otegera namba yo. No, nkitegedde. Because one of the things that we have to agree is a lot of men in marriages are suffering. Yeah, very true. People were judging the apostle, but I mean, you don't know what he's been going through. Now come on, let me be the nice one. Let me be the bad one. Yes.
but it's okay. Katato ya poso muvena kena kujayise mungi. Mugenzo gira bange bwabanga ajiyisiddewo Obufumbo nga wa myaka 8. Yeah. Emyezi myaka 7 gibadde gya tocha. It's only 1 year. 1 year. Yali ya honeymoon. Yasooka eyo. Era Kasuki yatugambya recently n'agamba oya poso. Mina safari. Era nze mu nsonyi we nakyusa we nabeerako mu Bufumbo. Nchabulimwe. Yeah. But I I discovered that the things that I used to say when I was younger, my therapy changed a bit. Okay. And my advice changed a bit. Change a bit. Because while I was an advocate for vako musajja Obufumbo, Yeah. when I got married, nenda okulaba. Nenda okuwulira stories z'abakazi abawala bye bayitamu ne busingle boys obwo. If you don't want to be a single mother, Avoid single men. avoid young men Young men who are single. who are single. Omusajja alina akasaba asukka ate 40 plus ngali single. Omanya alinayo ekizibu. I think, yeah. Newabanga ina abaana. 40 plus ngali single. Oh, nga tena yadde mwana ya. Alina ekizibu. True. Ida tabeereka naye. Ebya divorce bibaawo, ebya separation biralamu. Bibaawo, yeah. Etazaalangako tawasanga nako. Mabeerawo ekizibu. Either wali tawakola bulungi ng'ayagala nina omumwayo ka thriller, akyamukewo, Ka thriller. oba alina empisa embi. Oh, yes. Katonda yakola abasajja ebintu bibiri. Omusajja buli wafuna ssente anoonya n'azirya. No, na spending so omusajja wabata ku spending akomanya takwagala. Waliwo yangamba mbe manyi Katonda nsanze nnamu ku bizibu I'm trying to realign myself manyi wali divorce Naye byanjawulo mbu wabanga tannakuwa ssente nga akuzuulamu omukisa aba akuteekateeka za how you're going to live together. What I was trying to say in that statement, I meant bosanga omusajja, because as men, the more you grow, the more you want to be with someone. Yes. Loneliness fasajja tuyisa bingo otanze okula. Okay. Tegedde so kakati mwana bosanga omusajja omukulukulu ng'alina gwali naye ng'akwagadde genda nze nja kuwolereza. Nja kuwolereza. Kati ekisembayo wagambye 3 things. Wakimaze ekyo kusatu? Sina kyogedde. Okyogadde. Okay. All that as we summarize baagala nnyo nze Bryan Semanda. Sex therapist. Era ogenda tuwe namba yo n'oguni kati Biva bannange tulina Biva. Biva Organics bali wali side z'Emmengo opposite ekizimbe Pax yatero kingambako kintawaanya Masengere. Beita Biva Organics. So in case ngoyagala anything natural, anything organic, ogende ne bakuyamba wina pressure, simanya sukali, obomusaite kutambula bulungi, whatever it is, agenda nakugamba lya kino, nywa juice ono. So you can go there for consultation, enamba eri awo ajja kuyamba. So like I said, if you're a person who likes organic things, tova ku Biva Organics. Ate enamba eri awo, doctor ajja kuyamba. Ine ku TikTok by the way. So we have Bryan as we wind up. Bryan, sex therapist. In fact, ku TikTok handle okola ki? Bryan's Naturals. Bryan's Naturals, yes. Bw'oba olina ekizibu mu kisenge tukola ebijanjaalo ebya nambaale ebyakanyeebwa n'otereerera ddala. Simanya naye takyagira tojjanayo hajata. Waliwo hajatagira mwali mutawaanya nnyo so takyabikola. Ate kinazudde nga tumaliza a good kijanjaalo can keep a man. Can keep. Has a percentage. It doesn't be like this. It doesn't matter. Enteekateeka. Ne thriller kati abasajja thriller yali abasajja. Thriller y'abasajja. It kugogolaas. Gugwerawo. Buno obulya sente zammwe buno budolini. Money for a rich man who doesn't perform is nice. Thriller. Munywere thriller ajja kudduka ekisenge. Mbagala nnyo Bryan Semanda ge mannya gange. Ciao.